Kati oluvanyuma lw'ebyama okuvaayo nti Mama Phina alina omukono munene mu kwawukana kwa SB4 Media sako n'omukyala Anitaida kyadda kyavuddeyo n'abeera nga temunange abakuba jjoka alina ebigambo bisobola okubeera nga ayogera sagala kubeera nga njogera bingi ngenda kubeera nga kuzanyira awo Mama Phina nga akakasa ku nsonga eno eya love ye n'omukulu amanyikiddwa nga SB4 Media kyadda ky'ebyama ebituufu Mama Phina asobola okubeera nga abyogera naye nga bannange sibyagunaka mu mukwano gwo oyinza okubeerawo ng'olowooza ono kyali waffe family friend naye nga munnange alina engeri gyakwasaganyamu patanawo njogera nseka naye ng'ensonga eri very serious. Mama Phina asobola okubeera nga avaayo n'ayogera bwino atiisa era ngenda kubeera nga mbikuzanyira awo osobola okubeera nga ensonga ezo naawe ozewulira ku wansi awo genda obeera nga tuwendowooza okusinziira ku Mama Phina byagenda okubeera nga ayogera golowooza ki ku ndowooza ya Mama Phina sako n'ensonga endala zogenda okubeera nga owulira awo mu butambitula butuzikalira video like nga sharingirako awala tukate ku mutongole subscribing akade ka notification block koneko buluwe nabadde se video gyokubeera nga ofuna notification awo kakati Fahad NHP kyasobola okubeera nga atuleetera side zeno shekasha musomo wa dua ye tomwera kubeera nga omwekwata ng'olina ebizibu kyaganya okubeera nga bitera ajja kukolako ng'akozesa amaanyi okuva mu Quran buli kimu kijja kubeera nga kikutambulira bulungi nnyo malidadi sana katusimbule ne Mama Phina nga tukakasa ku love ye n'omukulu amanyikiddwa nga SB4 sako n'obubaka obukambwe bwasobola okubeera nga aweereza omukyala Anitaida atula butuzikalira katusimbule emboozi temba mu recording ebino bambi byayogera mu biseeyo abantu bategeera amazima obwedda basabuka bye batamanyi anti okusabuka tosobola muntu kusabuka kyaba yagadde baddembe tosobola mugaana muntu kugala kyaba yagadde which is okay ate bino byenjogera sikakasa bo gwabimbuuzizza nkugambye kubanga obwedda abantu boogera nze ate abantu boogera kati munnange twogere ensi kati luli banayogera neluli banayogera kati nze ndiwokakasa nze toliwokakasa buli muntu waddembe okugala kyayagala nkugambye nti nakeera ku makya ate kyo nti kigenda kukyuka omanye dda abazadde bedda baatuukanga ekiseera n'akulaamira n'omunyiiza oba ne wabeera wavudde e Kampala n'ayita omugaati n'akyusa eddaame abazadde bedda baliranga obusungu nga ayinza ogamba oyo muzukulu wange ye anansikira anaakola ki bannange wabeera wavudde e Kampala n'ayita omugaati ne sukaali n'akyusa ebyange si bwe biri kisookera ddala omwana oyo namwagalanga omwana namwagalanga omwana yakuzibwa jjajjaawe namwanduka bajja twakamuziika wakayitawo ndowooza emyezi ng'esatu omwana oyo si wa bigambo bingi ebigambo bye bitono omwana oyo ayagalwa kubanga ebigambo bye bitono nnyo era abaana bange nabagamba mukkirize SB4 abeere muganda wammwe nze SB4 yakimanyi nina abaana be yansanga nabo abalala abantu batamanyi ku social media nti Mama Phina yabazaala nze ngwawa ndi mwana ndi kojja nabeerako woogwa wadde akawaayiro akamu SB4 yansanga n'abaana nze Kabaata mu bufunze nina abaana ndoza balinga 10
abaana abo mujja balaba nga maze okufa. Nkiddamu. Abaana bange be nakkiriza nzaale mu bulamu bwe naaba nfudde mujja balaba nga maze okufa. SBF gwe mmanyiiko ne Fiina naye n'abasigadde temubamanyi. Ne bennina benzayira ddala temubamanyi. Nze nange nali mmanyi Fiina yekka. Kumba abalala gye ati mujja balaba nga nfudde mukuumeeko naatera okufa mu papa ki? Lwaki mu papa? Era abantu batandise ayinza atya okumugulira emmotoka. Nze wangulira emmotoka naye togirabangako. Ate eyooli bajoogerako eyo tebajoogerako. Eyange tebajoogerako era togirabanga nako wadde ogitulamu. Naye bali ku yooli. Tayite kisoboka agulira otya omuntu emmotoka. Eyange nno ya 10 we SBF oba ya 5. Bannange oba nkeera ekyamugwira endala ndaba nga agenda asooka wumule. Ndaba eyo mpya. Eyange mpya ate yabbeeyo okusinga SBF. Bali kuyakaana bajoogerera. Yange togirabangako wadde okumpita ati jangu emmotoka eyo ngisalire oba ngikole tompitanga. Naye ya mmotoka neetuulamuko naawe. Kandi kati babeera nga basama bibatamanyi togirabangako tompitanga nti gireete tomanyi nawe. Kati bwe banaakulaba ng'ontuukiridde bajja kwogerera. Kati banaayogera batya nga balaba mu olyo gituddemu nga tuli babiri banaayogera biki? Enkya gireete. Kyokka bagenda tukubako akatabo. Enkya gireete ntuulemuko. Ndabalengedde nindaba ne Badi Bulaka ng'ayogera. Nengamba Mama Jona lwaki ayogera bintu by'atamanyi. Mama Jona akyogera luli. Kavidiyo ako ke baalabe kakadde ka Mama Jona. Kakadde? Kakadde yakwogera luli. Mama Jona yali anoonya n'atanfuna. Yali akunoonya. Kabaata buli muntu gw'olaba nga nvuma aba yanoonya n'ambulu. Yakutegedde. Kati baba nvuma banvumira. Buli muntu gw'olaba anvuma aba alina kyanneetaaza naye nga takifunye. Kati onvuma onvumira ki? Naawe ekituufu okimanyi nti oli mwana nzaala muzaali. Kati buli lwolaba omuntu era njagala mbategeeze kuno bw'oba oyataakinga omuntu bw'olaba omuntu avuma omuntu ng'avuma amafiina ku SBF manya nti alina kye yanoonya ne kimubula. Si mubaazi kubwe wa Rosette ewaani ne batafuna kuddibwamu. Ate ne bakubalira Rosette sinze. Rosette abonyebonye n'abantu abo. Ebale Rosette senga abadde alikodinga n'ageza n'ataaka amaloboozi bw'ati. Allah! Mujja kulaba abanene be mutya. Mugambe noono bulijjo ayagala ttooke. Okunoonya Mama Fiina n'abula bwe bulwadde. Gwe baga nti banyiivu. Banyiiga lwakuba Mama Fiina tebamufuna. Awo kutegedde. Ndowooza namwe mukitegedde. Kati abantu bagamba SBF yayawukanye ne mukyala we Nalongo wabitegeerako. Bayawukanye. Mbu bayawukana mbu SBF takyasula waka anaasula yekka. Muti bakyali babiri. Nze sibimanyi. Olowooza nze mbimanyi. Binono ku video kweziri kuno zitambula. Mbu SBF yabuka waka. Eza ani mukyala we Nalongo. Omukazi asooka okwogera ebigambo by'abayagadde naye oluusi babeera ne bbaawe nga baagala. Mbu tonnamuwulirizaako muwala mbu naye muyite omuwulirize ku sayidi ye. Nze simanyi byabwe. Bwebiwulira bayawukanye.
Anti Mubaya bwana ukanadda sinabiwulira Kabata nsibadde wonna akadde okimanyi mbadde Bulaaya. obadde Bulaaya naye tuli mutabani wa kubuulirako. Mubaya ukanadda era nali Omwana wange tayogera. Wandi. Omwana wange tayogera musirise. Kati nze gambe nze kyereeta. Kati gwe lwasama ayogera. Ate mama naye tonzibikira mu mwa bwotyo kati. Ati balinga wano nga anaasula ku live ne tubuuza omukyalo mufumbu naalo ki ekimusuza ku live z'ekiro nga tetumanyi nti waliwo problem. Paka lwe baabyogera ati SBF yadduka dda awaka tebamanyi gy'asula. Koze kendi kulaba nga gwe maazi ajja kukubuuza nti mutabani wo ali kuzimu ku za apartment zo ali ku zi hoteeri zo gy'alina akaluumu lwaki tadda waka. Nenge SBF wali n'ewaka waali kati. Ewa ane? Ejyali ali waka. SBF ali ewaka. Mbu takyasulayo mbu yavaayo. SBF. Mbu takyaweereza na ssente za kameeza. Wabala message screenshot zalekawo. SBF ali waka tasobola kuba ntali waka. Awo mpozi nga gw'omukubiddeko n'atuubulira waali. Ali waka. Ali waka. Oyo mwana tayogera. Soko noyinze kuwona mukozi. Kunagenda mu. Era akoledde abantu omuloboka akubira SBF. Ali waka. Ali wakati mikyala we Anateria. Anti ayinza okuba nga ani yakyaddeko. Ayinza okuba yakyaddeko kati kyoyagala okugamba nti balina kubeera bwe bati. Nga gwe w'obeera aja abeerawo mpozi ng'ogenze bweru. Tanakwata. Kati oyinza otya okugamba? SBF. Wasiibye otya? Alhamdulillah ndi bulungi sinadda kunze. Oliwa? Ndi waka bali nbase. Webase. Owai, wewe ukaina nteera. Tulisobola okwawukana. Sinatwawukana ki? Temusobola kwawukana? Ebigambo nange mbiraba bulabi naye. Naawe obiraba. Ndanga nti naakadda babiŋŋamba bugambi. Aye. Tubaleka. Mwatabuse ne Nnaalongo. Tulisobola kwawukana. Mbu nanga nze muntadde mu bintu byammwe. Anti nawe mubiri tosobola byewala gwe. Ne lwaki sobola byewala? Lwaki binfukidde ekizibu? Osobola ng'oli wa ku mugugu. Bwe banyiga gwe nga nange bannyigiramu. Ate teri kwewozaako. Teri kwewozaako. Kati wali awo atuwe okuku anaatubuuzeeko. Kati nga lwaki amukuwa gwe naye tuwe ku mukazi watubuuzeeko. Apana aleko buli lwakusatu abeera ku jja lya site nga bali mu kukola. Buli lwakusatu abeera ku jja lya site nga bakola. Kabata tuwe ku mukyala watubuuzeeko. Owange buli lwakusatu abeera mu night player. Ama webake mukwa. Ne SBF soko ine katonebaka. Lwaki buli ekikunyiga kinyigira mu nze? Anti gwe buli kimu gwe manager gwe maama. Bambi. Buli kimu.
kati tolina kunneewala ate paka yakuzaala kimenya ate teri kwewozaako teri kwewozaako oza okusiza luukuuzo teri kwewozaako akagatta kaba kalina wekantuuka nekakutuuka genna birina okuntuuka byonna eri gye twakoma tewafa ekikiggwe nalaba abantu badda mu kkuba laga kati bambala nali mmanyi nkomawo ng'ofudde mulamu SBF bamuwa wiiki emu SBF walina okufa lwaki tewafa ate wagamba nze okufa gwofa nagenda naawe ofe gye wagenda wakomyewo ddi nze nakomyewo ebintu byonna ndaba abantu bambadde bulingi kati bayimbi bakuba laga bagenda kukola lonki kyemmanyi kati okufa kwakoma mukulu okufa ate abantu wetunagira bagira badduka nebadduka nebasalawo okuyimba terakulaba nga babakyazizeeyo ku TV basaba okola buyimba bupya olimba nyimbiramu kaawa kayimba nedda ndeetera wali gundi ani tekayimba kali akapya bakayitani kayimba kimamani kasamita ani genda kanoonyako nga kwati otanjagala sibagala kale ate sooka olinde abalwadde baliwa nga tekyabawulira nakoma okuwira nga bagamba bajjamu ekikuma bataddemu ekirala sula bulungi ssebo kabaata obadde ogamba ki twaswadde dda ne bannange komenti mu komenti mwaswadde dda benyini beewaddeko obutuuzi tuswadde kati oyo ye mwana wa twayambadde obugatto netwambala obugatto nga tumanyi bye batugamba mazima naye kati olwedde SBF tumukubidde abadde tasuubira teyategekeddwa n'atubuulira amazima ssaawa 7 gwa kiro mbadde nina yetegese nti alina ku live yes tuswadde ate gwe nandi nze n'abakomenti bassebo ne bannyabo nsaba obbategeeza nti siri fake mulaavu nga njagadde omuntu ate nze kabaata kino nkinyonnyola abantu n'abantu benkolako bw'olabanga nga sikwagadde nga nkukolako neesonyiwa nviira nze nemba nkola ku mulwadde nsigala mwagala omuntu gwe saagala simukolako gw'olya nga tumufiiri nga mukolako n'omuntu gwe njagadde era kabaata nnyonnyola abantu muriyo kabaata toyina lunaku lwompeereza mesagi n'enkuvumaavuma n'enkuvoola saagala byogerako ate mulundi gumu nze sifeeki nga nze fulufiga mmanyi kati kankunyonyola fulufiga omanyi lwaki fulufiga yantegeera juzi wanvuma nenyiiga kati wenyiiga nti nze binkwatira kuwonebwa obwonyiizi nkyawa mbulookinga nkwagazaaki era bwe nakugamba mmanyiira
mbwoludde mbwe sente zange. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.